President Museveni asabye aba United Nations General Assembly baseewo enkola eneesobozesa amawanga ga Africa okubeera n'obwammemba obwenkalakalira ku lukiiko lwa UN Security Council. Ibadde mbaka bwatise Ssaabaminisita Robinah Nabbanja mu lukuŋŋaana lw'amawanga amagatte olugenda mu maaso mu kibuga New York. Olukiiko lwa UN Security Council luliko amawanga 15 nga kugaana okuliko ag'enkalakalira okuli China, Bufalansa, Russia, Bungereza ssaako n'Amerika nga bammemba abalala balondebwa buli luvannyuma lwa myaka 2. Pulezidenti agamba nti amawanga ga Africa 5 tekuli balina bwammemba obwenkomeredde ekireetera olukalu lwa Africa okusigala emabega. The position is that Africa should have 2 permanent seats with a veto if others have it, and 2 additional non-permanent seats on the Security Council. Onera yongedde okukakasa nga bwali omweteefuteefu okukakasa ng'olukalu lwa Africa lutebenkevu ne yeebaza amawanga ga Africa okwesiga Uganda okukyaza olukuŋŋaana olwa G77 plus China. Uganda believes in the peaceful resolution of conflicts wherever they occur. Ssaabaminisita eno yaberekerwako baminisita ab'enjawulo okulewa ekikula ky'abantu Betty Amongi, Okello Oryem omubeezi w'ensonga z'ebweru w'eggwanga, Ambassador Adoniya Ayibale n'abalala. Mu kusooka Ssaabaminisita awangudde engule y'omukulembeze asukulumye emanyiddwa nga Global Women Leadership Award okuva mu Center of Economic and Leadership Development. Bakimukwasiriza mu lukuŋŋaana lwa Global Power Women Conference 2024 oluyindira mu University of New York. Era ng'akwasibwa engule eno ategeezezza nga gavumenti ya Uganda bw'ekoze ekinene ennyo okuleetawo omwenkanonkano n'okusitula embeera z'abakyala. I wish to express my sincere gratitude to His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. His leadership has paved the way for many women to rise in government and beyond. Asabye abakyala bakulembeze okuyamba abalala okufuna enjawulo. Okusaba abakyala bannange nti bwe tufuna emikisa nga gino tukozese emikisa gino okuyambako bakyala bannaffe n'abannaffe bonna mu ggwanga. Engule n'agamba nsi ye ng'omuntu era agiwadde eri Pulezidenti Museveni ne bannakakumiro. I dedicate this award to the President of the Republic of Uganda for his commitment to make sure that women are at the forefront. Olukuŋŋaana lutambulidde ku mulamwa ogw'okutumbula tekinologiya ku lw'enkulaakulana n'obukulembeze obulungi. Ismail Kasoha yakusakidde eggulu lino ku Rabukedde TV.